Kata singa Kyagulanyi wali wajja dda mu nsiike eggwanga lino lyali badde lyanunulwa. Museveni had no competitors. He had pretenders in the competition. Njagala kwebaza nnyo ab'ekibiina kya National Unity Platform. Mutulaze what leadership is all about. It's not about money making. Nga wekibadde mu opposition. Mu opposition eno tulinayo basajja babadde nga baludde nga bafuweeta oluzungu. Nga babeedeyo ne beekyanga lino ogamba leero ntuuse mu nsi ensuubize. Kumbe bano ba agenti booli. Akolera oli. Mu wrestling babeekuba wrestling bamala kweteerawo mifaliso. DP yabaddeyo. Ate mu iPod FDC yabaddeyo. Kati oli owa DP agikulira agent wa state. No, but Mao is an agent of the regime. He purports to fight. President wa DP. Anti nze nkugambye. President wa DP, agent wa NRM. Kakati tulina n'obukundi buno bwonna obulala Museveni bw'ajja ateekawo. Abamu badde temunnamanya sometime back. Tewannayitawo na mwezi mulamba. Museveni got 30 billion zinaziwa bannaffe ab'opposition era mugenda kubalaba. Ezigenda okulwanyisa National Unity Platform. Kino kyange si kya Radio 4. That is an allegation. Anti nkugambye kyange. Kati byenjogedde wano tosoose kumbuuza nti mbirinako obukakafu. Ngamba kino kya 30 billion. Kati kye nkugambye nti nze ngenda okuleeta ekintu kye nga nkirinako bwino. Museveni yaleese 30 billions aziwe be agent be abali mu opposition. Omulimu gwabwe agenda kuba NUP. Era targeti yaabwe obalaba tebalumba nkyuka ya ggwanga. They hardly talk about change gye twetaaga. Their major focus is either on Kyagulanyi or National Unity Platform because it's what they are paid for. Mwina ba agenti ba NRM mu opposition. Mu opposition tulinayo ba agenti ba NRM almost 70%. Come again? 70%. You have about 70%. Era balina obubiina bino obwo bw'owulira obwo obubeera active mu biseera by'okulonda. Nga bibiina byabufuzi. Bibiina ki? Anti kati ojja kubirekegeera gwe. You are not a kid nti oli mu kibaya. Genda olabe bali eno naye nga bakolera eri. Okyegedde ssebo kyegamba? Bali eno ku saidi z'abanyigirizibwa gye bayimiridde naye nga bakolera bali abatunyigiriza. Obadde okitegedde? Bayimirira eno ku saidi y'abanyigirizibwa naye nga bakolera bali abanyigiriza. In other words, kankwese kino ekigambo kyekyangu ennyo. In other words, they are the Banyampi standing with the suffering people working for the Banyampi. Okitegedde kyekugamba? Bali eno ku saidi y'abanyigirizibwa working for the Banyampi and acting on behalf of the Banyampi, but they pretend they are fighting for the ordinary citizens of this country. Individuals in some political parties, you will see how they do their own things. And Museveni facilitates them. Kati ku mulundi guno asanze abantu beebereramu. Abadde ekisooka akozesa coercion. Ne babatulugunya okuwambanga kati boolaba abaana bonna abasinga aba National Unity Platform abali makomera bateekako ebisangosango. Agenza okulaba nti ne bwe banaatemula ne bawamba ne bakola effujjo, people are determined. N'akozesa ku kasente. Nga Kalike nagambye kaatambula nako ku kido. Neno mu bibiina by'obufuzi nayo alina baayita n'abawa ku kasente ak'oku kido. Eno mu opposition nabali nabayita naba kasente kako kukido. Nze munnange nze kubanga byoyogera oyagala bakugalewo byoyogera weba ko bujulizi ne vampira jagamba gambya yobujulizi ati nze nkugambye Museveni yakwata 30 billions of recent nas facilitating some opposition members to fight National Unity Platform majorly okulwanyisa Kyagulanyi. Buli step weri their agenda tegenda kutunuulira muntu wa bulijjo ali ate oba tuva tutya mu buwambo be tulimu naye bagenda kufokasinga nnyo emirimu egikolebwa ku kibiina kya National Unity Platform. Kati ng'ono boolaba ono agenti waabwe ali mu Democratic Party Nobert Mao yabazedde ekiwandiiko n'agamba bano baba tebeetaba mu iPod tebakkirizibwa na kukuŋŋaanya sente zisukka miliyoni 4. Wamulabye oyo Mao
Omayibo bamulumba nga yekweka mu tribe mubanchijjanya lwakuba ndi wagwanga gundi bule bamugamba ndikomawo kumulamwa tukulengera. Oyo nabadde mukama wo mu. Ande sinze nakubuulirako wano nze sirina mukama wange mu ntambula y'ebyobufuzi ebyo bobadde otenda mbuno mbu mukama wo mu dipinze mukama wange mu politics wa Uganda yali kumulamwa ali kwala ali Kyagulanyi. Oli